Katonda omwesigwa, Katonda omuyinza byonna, nate tukomyewo mu maaso go Mukama Taata
tukomyewo eri gwe wekka Katonda w'ekisa atalemererwa, Katonda w'obuyinza, Katonda w'amaanyi, Katonda atalemererwa. kube kuba watali kuba osinzibwenga, otenderezebwenga, ogulumizibwe, oweebwe ekitiibwa mu linnya erya Yesu Kristo omwana wa Katonda omulamu ne mu mannya amangi ag'omwoyo omutukuvu. Nkwebaza Mukama olw'abo Luganda baba bamaze okutuuka, ate ne bannaffe abalala abanaatwegattako mu saaviisi eno. Mukama tubakwebaliza, tukwebaliza olw'ekisa kyo Mukama ky'otuwadde ffe okuweereza n'otukkiriza mu kubeerawo okwo Mukama. Ffe baani? Kubanga bwe tutunuulira obutukuvu bwaffe bonna nziina njereere, tetusaanira wadde okuŋŋaanya obukunkumuka obuli wansi w'emmeeza yo. Naye weebale Mukama olw'ekisa kyo, weebale olw'okutwagala. Twaniriza omwoyo omutukuvu, ssebo jangu maamira muffe, maamira amaka gaffe, maamira obulamu bwaffe, maamira ekyoto Mukama, maamira ekkanisa, maamira omubiri gwa Kristo, maamira Mukama Taata byonna bye tukola olwaleero. Bayibuli nga bweyogedde, kisenga babiri oba basatu bakuŋŋaana mu linnya lyo, naawe onoobera masekkati gaabwe. Kwebasaba ffe tusussa ababiri, tusussa abasatu Mukama. N'akaseera kano twaniriza okubeerawo okwo, twaniriza omukono gwo ogw'ekisa mu bulamu bwaffe, twaniriza kabaka bakabaka obulungi bwo, twaniriza Mukama Taata ekisa kyo mu linnya erya Yesu Kristo omwana wa Katonda omulamu. Ettuntu lya leero kabaka bakabaka tusaba otwambaza ekisa n'amafuta n'amaanyi ag'okulwana olutalo olw'omwoyo, kubanga Mukama Taata Zabbuli 1:4 egambye nti otuyigiriza okulwana, otuyigiriza olutalo. Naffe Mukama Taata ng'ejje eddene lye wateeka wano ggulu erisooka, naffe tuwa amaanyi okulwana olutalo, kubanga ogamba omuddu ayogera mu Befeso 6:10 nti ekyenkomerero mubenga n'amaanyi mu Mukama waffe musobole okuyimirira n'okuwakanya enkola z'omubi. Kubanga Olw'ekkumi lugamba kubanga tetumeggana na mubiri na musaayi, naye tumeggana Mukama, tumeggana balangira, ab'amasaza, abafuzi ab'omu kizikiza. Kyetuva tukkakkana wansi w'omukono gw'olwaleero Mukama nga tusaba Taata twambaze amaanyi, twambaze ekisa kyo, tubikkeko n'olwaleero mu linnya erya Yesu Kristo omwana wa Katonda omulamu, ne mu maanyi amangi ag'omwoyo omutukuvu. Nyaniriza ekisa kyo, nyaniriza obulungi bwo Mukama. Essuubi lyange, essuubi lyaffe liri mu ggwe wekka, Katonda eyakola eggulu n'ensi. Tewali mulala ayinza kutuyamba, tewali mulala ayinza kutuwanirira, tewali mulala ayinza Mukama Taata kutuwanguza. Kyenva nkusaba kabaka w'abakabaka nti ettuntu lya leero maamira Mukama Taata, twetolooze saaviisi eno ngiwonga mu ndagaano y'omusaayi gwa Yesu Kristo omwana wa Katonda omulamu, nga tusaba, nga tukunoonya, nga tugabana ekigambo, nga twegayirira Mukama. Nsaba okubeerawo okwo Mukama Taata kulabisibwe, obwakabaka bwo bujje, byoyagala bikolebwe mu masekkati gaffe, bikolebwe mu nsi Mukama nga bikolebwa mu ggulu. Katonda omuyinza byonna tujja gy'oli nga twenenya. Bwe tuyingira mu kubeerawo okwo, Bayibuli egambye mu Baluumi 3:23 nti bonna baayonoona ne batatuuka mu kitiibwa kya Katonda. Tuzze mu maaso go kubanga tumanyi nti twayonoona. Bwe tutunuulira obutukuvu bwaffe tetusaanidde Mukama Taata adde okusembera w'oli, naye Mukama tusaba otunaaze n'ekisa. Gwatuyise kennyini mu Matayo 11 n'otugamba mujje gye ndi mmwe mwenna abakolera abazitoowereddwa, nange n'abawummuza. Mukama tujja gy'oli nga tusaba kabaka w'abakabaka okutuwummuza mu linnya erya Yesu Kristo omwana wa Katonda omulamu. Tusaba ekisa kyo mu linnya erya Yesu Kristo Mukama waffe. Mukama mponga famire yange, mponga famire zaffe mu ndagaano y'omusaayi gwa Yesu Kristo omwana wa Katonda omulamu. Tonga saaviisi eno olabisibwe Mukama mu kigambo kyo nga tugabana. Gwe wekka gwe ssuubi lyaffe. Tuli mu lutalo, oluusi tulowooza nti oba tulwanye bubi, oluusi ne tulaba nga abalemereddwa, naye Mukama Taata tumanyi nga bw'onooba ku lwaffe naffe tunaawangula mu linnya erya Yesu Kristo omwana wa Katonda omulamu. Katonda ayinza byonna ataggwamu kukoowoola. Katonda wa Danyeri yamutaasa olutalo olw'amaanyi nga bamusudde mu mpologoma, nga bamusudde Mukama empologoma ezijjudde enjala, n'osiba obuwamu empologoma. Naffe tusaba Mukama osibe buli kamwa k'empologoma konna akabadde kasamye, akabadde kamonitaringa obulamu bwaffe okwagala otusaanyaawo. Mukama kaggale kasibe
mu linnya lya Yesu Kristo omwana Katonda omulamu n'emmanya mangi ag'omwoyo omutukuvu. Ebintu bingi ebiziyiza abantu, obunafu bwambala abantu, bwambala emyoyo gyabwe, bwambala emitima gyabwe, bwambala abantu ba Katonda ne bubagaana okusaba. Oluusi maanyi ga kizikiza agasindikibwa abo abaatumibwa ba agenti ba sitaani. Oluusi Mukama bunafu obuva munda muffe obuleeta Mukama Taata ne tunafuwa. Naye kaakati tukusaba mu linnya erya Yesu nti twambaze amaanyi. Abo bonna balina okubeera ku kyoto Mukama tutuma omwoyo omutukuvu basaggule obakume enkumo bateeke balina okubeera babeere ku kyoto mu linnya erya Yesu. Twambala amaanyi ag'omwoyo omutukuvu tuyingira mu ndagaano y'omusaayi gwa Yesu nga tulumbagana buli maanyi gonna ag'ekizikiza agagaana abantu okusaba, agabalemesa, Mukama Taata agamira mu kkubo lyabwe, agabamalamu amaanyi, agaleeta otulo mu biseera by'okusaba, agaleeta abagenyi mu biseera by'okusaba, agawugula mu biseera by'okusaba. Tugambula obuyinza mu linnya lya Yesu Kristo omwana Katonda omulamu n'emaanyi amangi ag'omwoyo omutukuvu. Katonda ayinza byonna ataggwawo mponga families ku kyoto kino Mukama tuziwonga mu musaayi gwa Yesu Kristo omwana Katonda omulamu. Era Mukama nga tusaba nti buli kintu kyonna ekiva munda Mukama nga kyekyafuuka obusibe ekyo kimenyeke kikutuke mu linnya lya Yesu. Famire zaffe zikwetaaga naddala eno gye tuwangalira mu diaspora. Tuwangala Mukama nga tukwagala nnyo nga tunoonya amaaso go naye ng'omulaba akola ekisoboka okutusuula. Naye Mukama Taata golola omukono gwo osisinkana omuzaana woono, golola omukono gwo osisinkana omuddu woono. Olwaleero Kabaka w'abakabaka tuyingira kubanga ogambye tetumegana mubiri na musaayi naye tulwanagana balangira. Ate mu lunyolo lw'ekkumi ogambye ku kyenkomero mubenga n'amaanyi musobole okuyimirira ne muwakanye enkola z'omubi. Mukama Taata olwaleero kyenva nkusaba Mukama nga tuyingira mu lutalo luno twegatteko mu linnya erya Yesu. Mponga Kingdom Love, mponga family za Kingdom Love zonna n'abaana n'abakyala n'abaami, mponga Yutani families zonna mu ndagaano y'omusaayi gwa Yesu Kristo omwana Katonda omulamu. Mponga family yange Mukama mukyala wange n'abaana bange mu ndagaano y'omusaayi gwa Yesu Kristo omwana Katonda omulamu nga tuyingira olutalo luno olw'omwoyo. Jangu wegulumize, jangu olabisibe marika torobo zenderi barata rakoroko boshenderi mama ndoro boko predis likatobro bodikika produndo boshindala rakata brikatondo bosheli matinda roboya. Father, in the name of Jesus, mulinnya lya Yesu Kristo mwana Katonda omulamu, tujja gy'oli nga tuwamba oyo mulangira anywa abantu, kinywa mwoyo agenda anywa abantu ba Katonda n'abanafuya. Tumusiguukulula mu linnya lya Yesu Kristo mwana Katonda omulamu, tumumalamu amaanyi mu linnya lya Yesu. Emyoyo gyonna egigolokoka ne gikwata omukazi oba omusajja ono okumusiraanya, tujambula obuyinza mu linnya lya Yesu Kristo mwana Katonda omulamu. Mukama watulaze ekikolimo ng'oli atandika n'atamaliriza, ng'oli abaana atera okutuuka ate n'abivaamu. Mukama ogw'omwoyo tugwambula obuyinza, tulangirira era nga tugaana ffe okulemererwa, tugaana okubivaamu mu linnya lya Yesu. Kyenva nkusaba Mukama, koleeza omukazi oyo, koleeza omusajja oyo, koleeza omwoyo gwe, koleeza omumeeme ye Mukama addemu nate anoonya amaaso g'asabe. Omwoyo gw'obugayaavu Mukama twambala amaanyi ag'omwoyo omutukuvu, tuyingira mu ndagaano y'omusaayi gwa Yesu nga tugusiguukula. Omwoyo gw'okugayaala, omwoyo gw'obutakola, omwoyo gw'obutasaba, omwoyo gw'obutasinza, omwoyo gw'obutabeera mu kubeerawo kwa Mukama tugwambula obuyinza mu linnya lya Yesu Kristo omwana Katonda omulamu n'emaanyi amangi ag'omwoyo omutukuvu. Ayi Katonda ayinza byonna, Taata ettuntu lyalyo ndeeta Mukama Taata abaddu bo n'abazaana bo, buli omu gy'asinziira Kabaka w'abakabaka mu nnyumba ye mwali Mukama. Nsaba ennimi ez'omuliro zirabikire ku ye, nsaba ennimi ez'omuliro zirabikire ku ffe Mukama Kabaka w'abakabaka, kubanga tuyimiridde mu maaso go okutuukiriza omulimu gwo. Mukama Taata nnyimusaba naffe abalwadde abateewulira bulungi tubawonga mu musaayi gwa Yesu Kristo mwana Katonda omulamu. Ebirwadde bibaluma bibalumidde ebbanga, tewali Mukama Taata ddagala, abasawo babongera kubasala kubalongoosa. Omwoyo omutukuvu ettuntu lya leero nkwegayiridde Mukama Taata, tuma ekigambo ky'owonye mu kaseera kano, tuma ekigambo ky'owonye omukyalo oyo, tuma ekigambo ky'owonye omwami oyo, tuma ekigambo ky'owonye Mukama Taata omuweerezaawo, tuma ekigambo kyo Mukama Taata owonye mu linnya erya Yesu. Waliwo gondaze
waffe ng'abadde agenda ku lanchi bagenda kumuwa butwa naye Mukama Taata ntuma ekigambo kyo tusazaamu enkwe z'omulabe Sitaani tusazaamu pulaani y'omulabe okudistroyinga omwana wa Katonda tuzigaana okulaba omukisa mu linnya erya Yesu kyenva nsaba Katonda ng'ayinza byonna ataggwaawo musumuule tutaase Mukama Taata oyo abadde agenda okulumbibwa zi stroke abadde alumbibwa Mukama Taata pressure oyo abadde alumbibwa omwoyo gw'okufa emizimu gya nakalanga olwayo tumuwonga mu musaayi gwa Yesu Kristo omwana wa Katonda omulamu ne mmanya mangi ag'omwoyo omutukuvu Katonda ayinza byonna ataggwaawo ndeeta kabaka w'abakabaka ejjeddene lino lye tulina lyegayirira Mukama Taata nkusaba otonyesa enkuba ey'obumu ayi Katonda ayinza byonna tonyesa enkuba ey'okudda obujja mu linnya lya Yesu Kristo wabeerewo okudda obujja wabeerewo okuddamu amaanyi wabeerewo okuzuukuka wabeerewo okuzuukira mu linnya Yesu Kristo omwana wa Katonda omulamu Taata ndeeta ensonga y'amaka ey'obufumbo Mukama waliwo baganda baffe bannyinaffe nga bayaayana okufuna obufumbo Mukama naye nga kikawuula kyayimirira okuva edda kize kiremesa bajjajja bataata basenga bakojja bagabakulu n'abato Mukama Taata olwayo tukyeyambulula ekyo ekyoyo tukyokya omuliro walogedde naffe ku makya n'ogamba nti omuntu asamirira oba aloga oba alemesa bw'aba agaanye okwenenya olwalera ggwe n'ekitindiro kye bamuwanike ku kitindiro kye bamuziike mu bunyaabwe mu linnya Yesu Kristo omwana wa Katonda omulamu n'emmanya mangi ag'omwoyo omutukuvu Katonda ayinza byonna Taata essuubi lyaffe liri mu ggwe gwe wekka gw'osobola okututaasa n'omukono gwe ogutayimpa wadde ogwogerako mu Isaaya 5:16 Mukama omukono gwe teguyimpa wadde n'okuyinza ne gutayinza kulokola naye Mukama gw'onootutaasa mu linnya erya Yesu Kristo omwana wa Katonda omulamu n'emmanya mangi ag'omwoyo omutukuvu nnyimusa abasomi Mukama Taata twewonga mu ndagaano y'omusaayi gwa Yesu nga tusaba bakabakera nga tulangirira nti wajja kubaawo obuyigirize wajja kubaawo okuyigirizibwa olaba nga ne Isaaya agamba mu ssula ya 5 n'agamba nti Mukama Katonda ampadde olulimi lw'abaayigirizibwa Mukama Taata naffe tukusaba nga bali eyo nga basoma nga tuyeyo tusoma Mukama tuwe olulimi lw'abaayigirizibwa tuyambe Mukama okola zikoswaka tuzimalirize tuyambe Mukama okufuna waazi ezo Mukama tuyambe Mukama okuwangula mu ngeri enjawulo mu linnya erya Yesu Mukama Taata twagala okwebaza kubanga owonya mu kaseera kano mu linnya lya Yesu Kristo omwana wa Katonda omulamu Mukama Taata mponga emirimu gyaffe mponga bizinesi zaffe mponga Mukama abakozi ba bizinesi tuteeka bizinesi zaabwe mu ndagaano y'omusaayi gwa Yesu omuntu alina ekirooto awandiise ekirooto alina bizinesi ayiya ninga omulaba amwesimbyemu ayi Mukama Katonda ayinza byonna Taata taasa Mukama omuzaana wo taasa omuddu wo mu linnya erya Yesu Kristo omwana wa Katonda omulamu ne mu maanyi amangi ag'omwoyo omutukuvu Kitange tukwegayiridde kabaka yingira mu nsonga zaffe mu linnya erya Yesu Kristo omwana wa Katonda omulamu olwaleero Mukama nyongera okusabira kabaka abaddu bo n'abazaana bo tebali mu ggwanga lino bali mu ggwanga lino abamu tebakola abamu tebalina mirimu abamu tebalina gye bagenda abamu n'okusoma kugaanye Mukama Taata kyalira amaka gaffe weegulumize Mukama kyalira obufumbo bwaffe weegulumize Mukama kyalira kabaka tukyalire mu linnya erya Yesu Kristo omwana wa Katonda omulamu Kitange nkusaba kabaka ng'ensi yeetabudde omwoyo omutukuvu maamira obulamu bwaffe mu kaseera kano mu linnya erya Yesu Kristo omwana wa Katonda omulamu Bayibuli egamba mu lubereberye essula esooka nti ku lubereberye Katonda yatonda eggulu n'ensi ensi yali njereere yali yeetabudde ekizikiza kyali kikutte kungulu ku buziba naye omwoyo omutukuvu n'omaamira n'oyogera wabeewo ekitangala ne kibeerawo maamira obulamu bwaffe Mukama mu linnya erya Yesu olwaleero tuwamba omwoyo gwonna ogugezaako Mukama okutabangula obulamu bwaffe ogezaako okutabangula amaka gaffe ogezaako okutabangula obuweereza bwa Kingdom Love ogezaako okutabangula obuweereza bwa Utani Family Mukama olwaleero ogwo mwe tugwambula tugwokya omuliro mu linnya lya Yesu Kristo omwana wa Katonda omulamu ne mu maanyi amangi ag'omwoyo omutukuvu Kitange njagala kwebaza kubanga olwaleero oli wamu naffe era Mukama Taata tunaawangula olw'ekisa kye ekingi mu linnya erya Yesu jangu weegulumize Mukama tusabira amawanga Mukama Taata naddala agalimu entalo Ukraine ng'erwana ne Russia n'amalala Mukama ne Israel ng'erina obutakkaanya Mukama Taata tusaba emirembe Katonda aleeta emirembe mu linnya erya Yesu Kristo omwana wa Katonda omulamu tuwe emirembe twogera eri emisingi gya famire gitatukkiriza
kweyongera emisingi egyo Mukama Taata tugisibukula tugana okuddayo ku musingi ogutali gwa bwa Katonda tulayira okuyimirira ku musingi ogwa Katonda mu linnya erya Yesu Kristo mwana Katonda omulamu. Bingi bye tukoze ebitakugulumiza Katonda wange naye nkusaba kabaka tusonyiwe ebisigadde tulongooseze mu linnya erisinga amannya gonna erya Yesu Kristo Mukama waffe. Mukama nkusaba oyongere otugabirira wegulumize Mukama Taata. Waliwo abatalina kyakulya tusaba obugabirire, waliwo abatalina kyakunywa tusaba obugabirire Mukama Taata ayinza byonna ataggwaawo mu linnya erya Yesu Kristo mwana wa Katonda omulamu n'emmanyi amangi ag'omwoyo omutukuvu. Kitange abo bonna abalina okujja tobakkiriza Mukama Taata kugenda kukola byabwe, baswitchinga off ebirala byonna batandika okukola omulimu gwo mu linnya erya Yesu Kristo Mukama waffe. Sala tujinyweza n'omusaayi gwa Yesu. Era Mukama tulumbagana ne ba agent ba sitaani abatubeeramu abatutambuliramu abagezaako tusuula Mukama tubambula obuyinza. Mponga bamemba b'ekkanisa Mukama walimu okubeera waggwamu amaanyi, mponga bamemba ba Yutani Family Outa walimu okuba waggwamu amaanyi olw'ogwoyo ogwo ogunyunyunta gukinywa mwoyo. Mukama tuwa amaanyi okuyimirira n'okuwakanya enkola z'omubi era tulangira nti ku nkomerero tunaaba bawanguzi n'okukirawo mu linnya erya Yesu Kristo mwana wa Katonda omulamu. Tukwebaza olw'obugabirizi, weebala olw'abo abawaayo ne basiga ensigo olw'omulimu guno Mukama. Bongere okubagabirira mu linnya erya Yesu, bongere okubawa ekisa ekyenjawulo mu linnya lya Yesu Kristo omwana wa Katonda omulamu ne mu maanyi amangi ag'omwoyo omutukuvu. Weebale Mukama, weebale Yesu olw'ekisa kyo, ekitiibwa n'ettendo bikuddire ggwe kennyini Mukama mu linnya lya Yesu Kristo Mukama waffe tusabye, amiina. Mukama waffe omulungi yeebazibwa abooluganda. Nsanyuse nnyo okubawulizaako, neebaza Katonda kuwadde ekisa. Abooluganda ennaku zaffe zitambudde oba ziri mu 15. Togeza n'okkiriza obugayaavu okuyingirira, togeza n'okkiriza ekintu kyonna okukunafuya, kuba tewali agenda kujja kuzuukusa, tewali agenda kujja kukulwanirako, gwe kennyini gw'olina okugolokoka n'olwana. Yesu omulungi yeebazibwa abooluganda. Mundaba nozanze amazzi agookya nkyagatwaza kubanga senyiga amanyi abadde yanjooga, niye nange kaakati nasazeewo ne ŋŋamba kamuteekemu ku mazzi agookya. Yesu omulungi yeebazibwe. Buli ssaawa 12 ez'okumakya paka ssaawa emu tubeera ne saavisi, ku ssaawa 7 paka 8 tubeera ne saavisi eno gye tulikola nkyawa, ne ku ssaawa 11 ku ssaawa 12 n'ekitundu paka ssaawa 1 n'ekitundu ne tubeera ne saavisi. Njagala kusoomooza obeereko gw'oyita, ate bw'omuyita leero n'akonekitinga enkya n'ataddamu mubeereko. Tuli mu kuyiga okulemerako. Jo twasome ne tugamba nze bannange ŋŋaana okufiirwa, nze ŋŋaana I refuse to lose. Mu lutalo lwennyingidde lwenwanidde ebbanga lino nze sibivaamu. Omungereza yagezaako okuntikka emirundi 5 okunzija mu ggwanga lino. Nakola apiiru ne mpandikako ne ku bipapula ebitaliiko layini nga sina wadde ne peeni eya bbulu nawandiisa ya red. Ne babirwabishinga naye ne ŋŋamba sibikola kinakola eyo yali judicial review. Tebagidda namu ne bagamba ndowooza oyo rubbish. Naye abooluganda akaseera kaatuuka ndowooza Mukama n'atunula n'agamba yeewaddeyo nnyo, n'agamba akutaasiza. Naawe olina obujulizi, naawe olina obujulizi era oluusi bwe kibeera obanga anaatera okubivaamu Mukama n'akuteerawo ate ekkubo oba n'akwongera amaanyi. Mulokole olwaliro amaanyi gateeka okweyongera. Leero nate tutwaze n'essaala nga nkambweko gw'ate abadde naffe ku makya. Omusajja gwe bayita Kamani yakuzibwa n'aweebwa obuyinza, naye obuyinza bwe yabutandikirawo bukozesa obubi, n'entebe yawunyako mpunye. Kamani yawanikibwa ku kitindiro kye yali ategekedde Molodekayi n'Abayudaaya babawanikeko. Tusabye era tusaba nga tugamba nti ayi Mukama, ye Kamani bamuwanike ku kitindiro kye kubanga yakikola ng'ekigendererwa kye kyakudistroyinga bulamu bwange oba bulamu bwo. Leero tuwazze abooluganda nga twagala okutinkula ebyawandiikibwa nga tugamba senga nnwana olutalo ne lunnema ne luzitowa nnyo, ye nkole ntya?
luli twayogera ku Zabbuli 11 olunyolo lwokusatu ti emisingi we giba zimaze okuzikirizibwa ye omutuukirivu akole ki. Leero ne tujja n'emu ku ansa omuntu bw'alemerako ng'emisingi agikubye yakuba taatawo yakuba maamawo yakuba jjajjawo yakuba jjajja mukyala ne jjajja musajja yakuba basenga ne bakojja akubye ne bakulubo kati ali kuggwa ate n'abaana yabatandise. Emisingi bwe giba nga gitabanguse nga waliwo atunoonya ye tukole tutya. Mukama waffe omulungi yeebazibwe. Nkutwala butereevu mu byawandiikibwa. Njagala tutandike n'ekitabo kya Eseza essula katutandike ku Eseza essula ya 7. Haleluya. Eseza ekitabo kya Eseza kyetwagala leero essula ya 7. Haleluya. Olunyiri lw'ensinga okwagala lwa 6 naye kansoma okuva ku lusooka. Awo kabaka ne Kamani ne bajja eri embaga wamu ne Eseza kaddulubaale. Awo kabaka n'agamba nate Eseza ku lunaku olwo olwokubiri nga batudde ku mbaga ey'omwenge nti kiki ky'osaba kaddulubaale Eseza, era onookiweebwa, era kiki kyeweegayirira, ne bwe kinaaba ekitundu ky'obwakabaka kinaatuukirizibwa. Kiki ky'osaba? Kabaka abuuza Eseza, manyi nga buli muntu asaba naye kati wampise ku mbaga, kiki ky'osaba, kiki kyeweegayiririra, oyagala nkuyambe muki? Bakafaananyi nga kabaka azze mu maaso go, Yesu Kristo azze mu maaso go agamba nti kiki ky'osaba nkole ku mulabe wo, kiki ky'osaba nkole ku bikukwatako, kiki ky'osaba n'omugamba njagala onnyambe onnwanire olutalo. Eseza wuuno ayongera okwogera. Olunyiri lwa 3. Awo Eseza kaddulubaale n'addamu n'ayogera nti obanga ŋŋanze mu maaso go, ayi kabaka, era kabaka bw'anaasiimwa, mpeebwa obulamu bwange olw'okusaba kwange n'abantu bange olw'okwegayirira kwange. Mpeebwa obulamu bwange. Ako kabonero nti Eseza talina bulamu, abamulaba bamwegomba, ali mu lubiri. Ye kaddulubaale ye mukyala wa kabaka, naye agamba kabaka obulamu bwange bumpe n'obw'abantu bange. Waliwo ekintu eky'okugenda ebuziba, waliwo eddaala lye tulina okusimba ebuziba. Lwaki omukyala ali kaddulubaale buli kyayagala kye bamuwa? Agamba wadde nga nina ssente naye obulamu bwange bwatwalibwa, waliwo abutwala. Waliwo omulangira agolokose nga tanjagala, tayagala kundabako. Gamba nti ayi Mukama Katonda omulamu, nsaba ompa obulamu bwange, nsaba onziriza obulamu bwange. Omulungi Yesu yeebazibwa abooluganda. Kaali kaseera kazibu nga kakuddizibwa obulamu. Omusajja ali mu kubonaabona okuzibu Morodekaayi, pressure y'amaanyi. Omukazi Eseza ali mu kifo naye abadde bakamuwa w'ekisanja abeere kaddulubaale. Omusajja Kamani n'agolokoka. Kabaka n'amugamba oyagala nkukolera eki? N'amuteerako nti ne bwe kinaba kitundu ku bwakabaka. Abooluganda nsaba oganje, nsaba ŋŋanje, kubanga waliwo Katonda abooluganda asobola okututaasa. Eno nga waliwo abakulwanyisa, yiga okusaba Katonda ky'oyagala okulaba. Yesu omulungi yeebazibwe. Katweyongereyo, tukyali mu Eseza, tetunnaba genda walala. Haleluya. Amaze okusaba abantu nti era kwegayira kwange ku lwokuna lugamba, kubanga tutundiddwa nze n'abantu bange okuzikirizibwa, okuttibwa n'okubula.
naye singa tutundibwa okuba abaddu n'abazaana nandisirise newankubadde ng'omulabe teyandiyinzizza kuliwa kabaka byeyandifiiriddwa. Agezaako okumugamba n'amugamba nti singa nsirika ne banzikiriza n'abantu bange, kabaka agenda kuba afiiriddwa kinene nnyo, kubanga bano bantu ba Katonda bali mu bizinesi, bano baweereza. N'agamba ekyo singa tukikola obuzibu bujja kuba bulabise. Haleluya. Kati wano wulira olunya lw'okutaano kabaka Akaswero n'alyoka ayogera n'agamba Eseza Kaddulubaale nti ani era ali ludda wa ayaŋŋanga okugezaako mu mutima gwe okukola bw'ati. Kati Yesu naye ali mu kubuuza ani era ali ludda wa ayaŋŋanga okulowooza obulowooza mu mutima gwe nti agenda kusiraanya omusajja ono, agenda kusiraanya omukazi ono. Olabye abooluganda ekintu ekikulu ennyo ku bintu bya deliverance kye tuliko. Enkya tugenda okwongera okusaba tukutule tusazeemu, naye olunaku olwali lwa kusaba ssaala ya kabi ya mutawaana nti ayi Mukama mu kifo kyange Kamani wabadde antegekedde okunzitira, ye yennyini waaba afiira. Ekitindiro kyennyini kye yawanika banzitireko kwe baba bamuttira. Ebigambo byennyini byampaayiriza bansibe bidde ku mutwe gwe afune omugabo gwa mirundi ebiri. Eyo essala ya leero gamba nga nkambwe. Nkambwe eri mu byawandiikibwa. Abooluganda akaseera katuuse. Kabaka abuuza ani oyo? Ate oyo yali kabaka Akaswero, naye Yesu abuuza ani oyo akwata ku mwana wange? Omulungi Yesu yeebazibwe. Haleluya. Tugenze ku lunyiriri katudde mu lw'omukaaga. Awo Eseza n'ayogera nti omulabe era atukyawa Kamani ono omubi. Awo Kamani n'atya mu maaso ga kabaka ne Kaddulubaale. Atulondoola tutudde naye wano ku ntebe obwedda olya naye, gwe n'olowooza tuli mu kusanyuka, naye ng'omu ku batudde ku ntebe ayagala kutusaanyaawo abantu bo. Kabaka Akaswero n'ayongera okutabuka, naye entiisa all of the sudden yali ow'amaanyi Kamani, entiisa n'emugwako. Gamba nti ayi Mukama nkusaba entiisa egwe ku musajja oyo oba omukazi oyo alondoola okunsuula. Abooluganda waakiri obeera n'omukwano ogumu oba emikwano ebiri, naye ng'emikwano egyo gya Bwakatonda gyesigika okusinga emikwano egitulugunya obulamu bwo naye nga gyekwekera omubwe gityo gikuliira munda nga misege. Olwaleero buli Kamani yawanika ekitindiro kye ng'ayagala bakuteekeko, kyogere ku bulamu bwo. Gamba nti olwaleero buli muntu eyansimbira ekitindiro nti bakimpanikeeko banzitireko, bakimuwanikako mu linnya lya Yesu. Omugabo afuna gwa mirundi ebiri. Kimuyigiriza okusabanga positive, kimuyigirize ng'okuyimirira n'asabira abasajja ba Katonda n'abakazi ba Katonda okusinga okubanyigiriza. Gutozanya na mwoyo guno gumulondoola gumonitalinga, bakulondoola buli woobeera. Ne bwe tuba kukusaba waliwo ababalondoola, waliwo abatuwuliriza, waliwo abakulondoola nga bo tebazze kuwulira njiri, nga bazze kugamba atuuseewo akola ki, ojja tubuulira tusobole okukola kye tulina okukola. Gamba nti ayi Mukama buli Kamani angolokokeddeko nze n'abantu bange, buli Kamani angolokokeddeko nze n'obuweereza n'abantu ba ministry. Ayi Mukama ekitindiro kyazimbye kwe baba bamuwanika. Mukama waffe omulungi yeebazibwe. Olw'omusanvu awo kabaka n'agolokoka ng'aliko ekiruyi n'ava ku mbaga ey'omwenge
n'ayingira mu lusuku olw'omulubiri. Kamani n'ayimirira okusaba obulamu bwe. Eri Eseza Kaddulubaale kubanga yalaba obubi kabaka bwamuteesereza. Kasita yamala okubeera reported gamba Mukama nkuloopera. Olwaleero nkuloopera ababadde banjiganye emyaka 21 bukyanga nzija mu Bungereza. Mukama mbaloopa gy'oli Bakamani. Ku kitindiro kyabwe ayi Mukama kkiriza ku baba bawanika. Myaka 21 bukyanga mbalaba bali ku keesi balindirira kimu kulaba mulambo gwange. Mukama baba wanike ku kitindiro kyabwe mu linnya erya Yesu Kristo mwana wa Katonda omulamu. Ne manja ag'Omwoyo Omutukuvu. Eyesala bw'ogisaba ojja kulaba nga n'ababadde mikwano gyo batandise okukankana entegetege. Kubanga abamu tebabadde mikwano ddala. Waliwo be bayita ba unfriendly friends. Si mukwano gwo naye alinga mukwano gwo. Twabasomyeko babadde mu ngero Essula 23. Mbunga bwe bali mu mutima gwabwe era bwe batyo bwe bali. Bwe balowooza bwe batyo bwe bali. Oseka nabo wano naye balina pulaani ya kumala. Ogamba nti ayi Mukama ntaasa Kamani. Kamani asobola okuba mulamu wo, asobola okuba mukodomi wo. Kamani asobola okuba mukwano gwo, asobola okuba muganda wo. Kamani bw'aba agolokose aba ayagala kulaba musaayi, ayagala kutta, teyeenenya. Entiisa emalamu gwa akati we yeenenyeza obudde bwa bugenze. Gamba nti ayi Mukama golokoka. Buli ansimbidde ekkuuli omusimbire ekkuuli. Atakyetegekedde esaala leero musaasidde, leero musubye mu nnaku zina 21. Mukama Katonda asimbire ekkuuli ababadde bakusimbire ekkuuli. Oba ontegedde gamba amiina gy'oli. Mugamba nti ayi Mukama simba ekkuuli eri abo abansimbira amakuuli. Ziyiza eri abo abanziyizizza. Lemesa eri abo abannemesezza okumala ebbanga. Nange ndi kuwera obujulizi mu lukuŋŋaano lw'abantu abangi. Oba obadde nga tomanya nti waliwo essaala bw'etyo ekwata ensonga n'ogikolako apiiru n'ogirope wa Mukama, leero njagala ogiyige. Waliwo abasobola okudiscouraginga ne bakugamba ne botasaba maybe bakolagana nabo. Omulabe w'omuntu aba wa mu nnyumba ye Bayibuli bw'egamba. Bw'aba aneenenya Mukama amusaasire, naye bw'aba anaabeera nga Yuda Isikaliyooti atunda Yesu ne bamuwa dinaali 3 nazo taziryako ne yeetuga. Gamba nti ayi Mukama oyo abonyaabonyezza layini yange n'ebyamagero tagenda kubiryako, n'omululu ogwamuleetera okunnwanyisa tagenda kukifunako. Gye bali bategeka, gye bali bamanye enkwe ezigenda mu maaso ku bufumbo bwo, bamanye enkwe ezigenda mu maaso mu by'empapula zo ne beefuula ng'abafaayo. Mukama agolokoke babeere exposed mu linnya lya Yesu Kristo mwana wa Katonda omulamu. Wano nkolawo akalango mulokole. Bw'omanya nti nno omuntu mukyamu dduka. Dduka mangu nnyo otandika okusaba ate ogambe Mukama nti kula omugugu omukazi ono gwantisse gudde ku bulamu bwe mu linnya erya Yesu. Mbabuulira abooluganda obulokole si kusaaga. Haleluya. Kiki ekyabaawo n'atera okumaliriza ngenda awalala. Tuli mu Eseza Essula y'omusanvu. Haleluya. Awo kabaka n'agolokoka ng'aliko ekiruyi, tugende ku lw'omunaana. Awo kabaka n'akomawo ng'ava mu lusuku
olw'omulubiri n'ayingira mu kifo eky'embaga ey'omwenge. Kale Kamani ng'agudde ku kitanda Eseza kwe yali. Awo kabaka n'ayogera nti, n'okukwata anaakwatira kaddulubaale ekigambo kaddulubaale mu maaso gange mu nnyumba, ekigambo nga kiva mu kamwa ka kabaka, ne babikka ku maaso ga Kamani. Gamba nti, ayi Mukama, kozesa ensobi abaagala okunsuula, abaagala okunnemesa, bakozesa ensobi mu maaso g'abakama baabo. Omanyi waliwo omuliro abooluganda nga guzikizibwa muliro, nga bw'oba oyagala okuguzikiza ate okuma muliro mulala. Kati batugambye omusana gugenda kuba mungi nnyo. Kati awo omusana bwe gunaba mungi nnyo basuubiza nti wajja kuba wildfire. Kati abasinga kye bakola nga basetinga eno omuliro nga gugenda gusisinkana guli gwe bataatandise nga guguzikiza, kubanga gutya gusanga eno guno guli controlled nga gwokyezza emiddo gyonna nga guli tegukyalina we gulandira. Kabaka agamba atya? Olw'omwenda, awo kalubona omu ku balaawe abaali mu maaso ga kabaka n'ayogera nti, era laba, ekitindiro obuwanvu bwakyo emikono 50 Kamani kyakoledde Molodekaayi eyayogera olwa kabaka ebirungi. Kabaka n'ayogera nti, mumuwanike okwo. Kati waaliwo abantu abalala nga balaba Kamani, naye Kamani nga munene tagambwako. Ye yapulaninga okudistroyinga abalala. Omu ku balaawe abaali awo n'agamba nti, ng'okyali wano kabaka, onyiize bunyiizi, ewuwa agenza okuvaayo nga yaseetinze eddoomu omutego ogugenda mbu yatugambye dda, abantu bonna bakimanyi nti Molodekaayi okwo kwe bagenda omuwanika. Olwakijja mu kamwa kabaka n'agamba okwo kwennyini kwe baba bamuwanika. Gamba nti, ayi Mukama, ku kitindiro kwennyini kye basimidde amaka gange kwe baba bawanika. Ku bigendererwa byabwe byennyini ebiri ivo babalabudde baganya okukyuka kwennyini kwe baba bawanika. Omanyi ne mu bulamu bwa Yesu abamuyiganya banjawulo. Waliwo abamwogera, waliwo abakola ki, naye mu kaseera kano nga naatera okukomererwa. Waliwo Yuda Iskariyoti, waliwo ne Peetero. Peetero naye yeegaana Yesu, naye yalina omutima oguli repentant. Yakaabamu ku maziga awo ne yeenenya n'akomawo. Naye abasajja nga Yuda Iskariyoti tebasobola kusanga ku maviivi ng'oli mu kwegayirira ng'ogamba, Mukama, lokola Yuda Iskariyoti, mulokole aleme kulya mu Yesu olukwe. Mukama, abo bo baba baaguba, bamanyi olulimi lumu lwa bukambwe. Gamba nti, ayi Mukama, ekitindiro kye bansimbira oba bakisimba emyaka emeka emabega, kati kwe bawanikibwa, naye bwe baba nga beenenyezza basonyiibwe. Omulungi Yesu yeebazibwe. Bw'ogenda ku ssula ey'omwenda awo ne bwe tubuukawo olunya olusooka awo mu mwezi ogw'Ekkumi gwe mwezi Adali, ku lunaku lwagwo olw'Ekkumi ekiragiro kya kabaka n'etteeka lye bwe byali binaatera okutuukirizibwa ku lunaku abalabe b'Abayudaaya lwe baasuubirira okubafuga, naye ne kikyuka okubeevuunulira Abayudaaya ne bafuga abo ababakyawa. Bino ebintu bye tugabana nabyo biri diipu, kyova olaba olusimbiddamu ebyawandiikibwa ebimu. Kabaka w'Abamedi n'Abaperusi nga bw'amala okusayininga etteeka terikyuka.
nali njogera lumu n'omukazi ndoze yaliko musamize n'agamba mbu waliwo eddogo lye bakola nga tewali asobola ddikyusa ne mugamba ate kyekibeerawo nti terikyuka naye lino lirina okukyuka kubanga etteeka ly'abamedi n'abaperusi terisinga Katonda n'abaloga obulamu bwo n'abakolima waliwo abamu babamanyi oyo bw'akolimira olinda bulinzi mitawaana olinda bulinzi accident gamba ebikolimo byabwe tubisazzaamu mu linnya Yesu Kristo omwana Katonda omulamu n'emitego gyennyini gye babadde bategedde enze okunsuulamu bagigwemu yo Bayibuli egamba bafune n'omugabo gwa mirundi 2 kubanga bakyagala nnyo kankulage nti Katonda amanyi okuwanyisa genda mu Isaaya 43 ekyo ne kumakya ne twakisomye Isaaya 43 Katonda akolera ddala okuwanyisa n'atuuka ekiseera n'agamba omwana wange ono kamutaase olw'omulimu gwange ababulira ebirala bye bamanyi gye babijja nze wano mmanyi nti olutalo bwe lunnema Kamani n'agolokoka bwe mba nze Molodekaayi nsabye ensi bye biganye nkaabirira Mukama ne mugamba ntaasa nga Molodekaayi ne Eseza bwe badduka ewa kabaka ne balaaja n'olw'obulamu bwabwe kabaka n'abo baddiza nange olwaleero neegayirira Mukama nyambo nziriza ebyange abalogo bansinze amaanyi kubanga balina gurupu nnene buli kyenkola kye bakuba kaakati okuva na leero buli kye banjagaliza bakifuneko omugabo emirundi 2 Isaaya essula 43 gamba zitokote Isaaya essula 43 okuva ku olusoka naye olwokuna njagala olusazeeko bwe luba Bayibuli nga yiyo naye kaakano bw'atyo bw'ayogera Mukama eyakutonda gwe Yakobo era eyakubumba gwe Isirayiri nti totya kubanga nakununula nakuyita erinnya lyo gwe oli wange olwokubiri oli wange bw'onooyitanga mu mazzi n'abeeranga naawe ne mu migga tegiri kusaanyaawo bw'onootambulanga okuyita mu muliro toosiriirenga n'omuliro teguli akira ku ggwe kubanga nze ndi Mukama Katonda wo omutukuvu wa Isirayiri omulokozi wo nawaayo Misiri okuba ekinunulo kyo nawaayo Kuusi ne Sibba ku lulwo kubanga wali wa muwendo mungi mu maaso gange era wakitiibwa nange nakwagala kyendiva mpaayo abasajja ku lulwo n'amawanga ku lw'obulamu bwo totya kubanga nze ndi wamu naawe ndireeta ezzadde lyo okulijja ebuvanjuba n'enkuŋŋaanya okuva ebugwanjuba haleluya agambye nze ndi Katonda mpaanyisa mulokole olwaleero nsaba Katonda awanyisa mu kifo kyo gwasinza Mukama we wandisiraanidde oyo yennyini yakola eddagala akusiraanye afune omugabo gw'eddagala liri yakola gwa mirundi 2 nkinyweza n'omusaayi gwa Yesu Kristo mwana Katonda omulamu tewali asobola kikyusa kino kigambo kya Katonda tekikyuka njagala entiisa eddemu egwe ku Kamani nsaba Katonda entiisa eddemu egwe kwabo abajolonga obulamu bwaffe nga balinga abalowooza tuweereza Babayali nga tuweereza Katonda omulamu gamba nti ayi Mukama nyeenya omusingi gwa Kamani nyenye effujjo lye n'amalala ge gw'okimanyi nti abantu bangi balina okusumululwa naye bakwatiddwa amaanyi ga kizikiza Kamani mwoyo gwa mputtu mwoyo gwa butemu haleluya mwoyo gwa mputtu mwoyo gwa butemu gwagala kusaanyaawo abatalina musango gamba nti ayi Mukama buli agolokoka akankane nga Kamani bwe yakankana akaseera katuuka Katonda n'agamba kale kankozese kabaka ow'oku nsi anyambe
yeye nyini yabakyusa nti yateeka etteeka yeye nyini yabalikyusa yawanyisa empete yali ya Kamani bagikwasa Molodekayi gwe yali ayagala okutta. Njagala nnyo okupozingawo nga nkoze point kuba akafaananyiko nga eyakubba ennyumba yo n'okuloga n'akuloga tokyayita nayo tomanyi na gyeri gwobeera Bungereza obeera mu Amerika gye bakusibira yakola eddagala likusiba tosaza na tiketi. Wano waliwo abantu benjogera nabo ng'oyinza okuba ne Uganda tokyajjukirayo. Emyaka 10 emyaka 2 togenda Uganda owerekera bawerekera abantu abamu bo ne bagenda gamba nti ayi Mukama ekitindiro kye yakola bakiwanikeko ye. Ebikolimo byabadde ansindikira sirina kikolimo kyempeesa akamwa akange tekafulumya kikolimo naye ebibye byennyini bye yakola ebisiranja mukazi gwe n'otafumbirwa ebisiranja musajja gwe n'otafumbirwa ebyo byennyini nsaba Katonda abifunemu omugabo emirundi 2. Bw'aba yazimba ekitindiro oba agiyita mbaga nti kadaali bakimuteekeko ye yennyini oba yasima obunnyo bw'empologoma n'akuteekayo ng'alowooza nti eyo mu bunnya gy'oli oli mu kusiikirayo sosegi kati mu kaseera kano nkirangirira ng'omuweereza wa Mukama nga nsinzira ku kigambo kya Katonda awo wennyini kye yasimba oba kye yasima bamuteekemu. Essala ya leero nakulabuliddewo ku makya nkambwe tosobola kuŋŋamba nti oyingira amaka g'omuka omusajja n'agabba n'akukabya amaziga n'akuloga n'oŋŋamba tusabe tofaayo munnange. Katonda Bayibuli yegambye kabaka yagamba ani oyo ayagala okukola bw'atyo ne bamugamba Kamani ono omubi kabaka n'atabuka. Omulaawe naye yagenda okulaba nange n'agamba nange wano wenkiyisizawo tebyali tebikwata ku mulaawe naye omulaawe yagamba nange wano kankiyiseewo wano n'agamba ssebo kabaka gwe nnooli wano oyogera naye nze mpitiddeko ewa Kamani n'ekitindiro bakisimbye kwe balina okuwanika Molodekayi kaddulubale kyayogera kituufu n'agamba wangi ekyo kyennyini kwe baba bamutwala. Osobola okera ku makya n'ovunaana Molodekayi? Osobola okugenda n'ogamba Molodekayi nti nabbi wa bulimba? Baddira batya Kamani abadde ayagala okumutta ne bamuwanika ku kitindiro kye? Osobola okumpa ebyawandiikibwa ebisobola okudifendinga Kamani? Oba nkwongera ebyawandiikibwa olyoka omanye nti bw'olwana n'omuweereza wa Mukama guba mutawaana. Ekisooka kankulage mu Yeremiya 3:16 olabe ekiri mu mutima gwa Kamani olyoka otegeere nti Katonda yennyini yasobola okudiiringa ne Kamani. Fe abalokole abamu bandibadde baatugamba nti osobola okusabira yonna gy'oyagala okusabira naye essaala zaabwe zirina we zikoma nga wano Katonda yekka yampisaawo nga yasobola okukola oda n'agamba Kamani ku kitindiro kye. Ofundangako Saddulaki, Mesaki n'Abedunego bano abaali babateekayo bo bajjira waawo ne bafa. Katonda waffe mwana gwa ndiga ate sayidi endala mpologoma ya kika kya Yuda muliro ogwokya. Olwaleero simanyi gy'oli naye ewange nze eri n'amaka gange ekimala kimala. Sisobola kuzimba nga waliwo omukazi oba omusajja atambuza omumwa nga byenzimba byasuula. Ayi Mukama Katonda wa Molodekayi, Katonda wa Eseza, Katonda wa Bayibuli, ekitindiro omuntu oyo kyanzimbidde kwe baba bamuwanika. Sinze nakizimba ye yakizimba. Yeremiya 3:16 waliwo entiisa lwerina okugwa ku baana b'abantu
sikiwa nti waddayo okugolokokayo Kamani omulala. Mukyala wa Kamani yamugamba obanga olutalo lwokoze olukoze ku Morodekayi Omuyudaaya ebibyo bibi tetuddamu kuwulira ku mukyala wa Kamani. Yakola bunnabbi n'agamba waliwo abantu tebalwana nabo, ekyo kyokoze owedde. Njagala kigende ku record. N'abadde akuloga n'abadde andoga abagambe bwe muba mwagala kuloga eri mumute aliko omukono gwa Katonda. Malayika wa Mukama asisira okumwetooloola gamba nti ayi Mukama ntaasa Kamani n'ekitindiro kye yazimba bamuwanikeko. Yeremiya 3:16 wulira bw'agamba abo bonna abakulya kye baliva baliibwa, n'abalabe bo bonna buli omu ku bo baligenda mu kusibibwa, n'abo abakuŋŋaanya n'abo abakunyaga baliba munyago, n'abo bonna abakuyigga ndibagabula okuba omuyiggo. Ebyo bigambo bitukuvu. Omanyize tunulira obulamu ng'abasajja ng'Eriya ne Erisa. Abaana ne bajja nga basekera busekerezi, basekera Eriya, basekera Erisa kiwalaata. Ettaka ne libamira. Entiisa ya Katonda ne yeeyongera. Ne batandika okutya tokoma kweyafukibwako amafuta. Tuli ku mulembe ab'Oluganda ogujooga abalokole ku leva endala. Ntunulira abavubuka okuva eby'Uganda byaliwo bino simanya ebyokulonda. N'otunulira omuntu n'agolola n'agula akamwake n'avuma ekkanisa n'atyobola abasajja ba Katonda abakazi ba Katonda abaleze eggwanga abaleze omulembe mbu kubanga tulina okukyogerako bw'alya n'emalusu gamuwanduka ali mu kuinsautinga mubiri gwa Kristo. Ayi Yesu ekitindiro kye basimbye ko baba bawanika. Wali olabyeko gwo omutima gwali gukumenyeseeko ne bakujjako mukyala oba nze no banji nze fiancé ekaye yanjiwa ate yalina okugenda kubanga Mukama yampa omukyala. Ng'omuntu ali eri akaba eryo lyejjogo lye twogerako omubuulize Sula 4 agamba nalaba okujjoga wansi w'eggulu wano wansi w'enjuba ng'abantu bakaaba amaziga olw'okubajjoga mbunga ate n'obuyinza buli ku luyi lw'abajoozi baabwe. Genda okisome mubuulize Sula 4 Ecclesiastes chapter 4. Mbunga ennaku ebaluma nnyo ng'eno babajooga kyokka nga n'ababajooga be balina amaanyi obuyinza buli ku sayidi yaabwe. Ayi Mukama abasimira Danyeri obunnya be baba babugwamu bafuna omugabo gwa mirundi 2. Soogera ku bano abatandise eggulu obutakwagala, njogera ku bantu generation ne generation yonna basiranya abawala bonna mu famire ate babamanyi nammwe mubamanyi mutya n'obbagambako bw'oba omusisinkana ng'olina gy'olaga okyusa n'olugendo n'otunula eri tomulaba kubanga yasiranya akyogera lwatu. Nze nasiranya abalenzi baawo basoma naye tebafuna mirimu. Nasiranya abawala baawo balungi nnyo naye tebasobola kufumbirwa. Olwo olugero luyita lwa kusaaga gw'olooza ekyo ekintu kya kusaaga. Omuntu atambula n'ennaku ku mutima n'omulesa byakoze. Morodekayi yakola ki Kamani? Yandigambye nti no babatte yabeera eri ebbali, nedda yava ku makyawaka ng'amaze n'okuzimba kalabba kwe bagenda okuteeka Morodekayi. Gamba nti ayi Mukama nkwegayiridde nnyo kye wakola ku Kamani ky'oba okola omulogo oyo atuntuzza famire yange emyaka gino gyonna. Ne bwe guba musango nga Kamani yali yanyiiza Morodekayi yali yanyiiza Kamani
osimba kalabba kasita ye yakyesimbira gamba kasita ye yabyesimbira ye yesimbira eddagala ku malaalo ye yesimbira eddagala mu mirambo ye yasiba ebitutwa n'ebifundikwa ye yayita amannya gaffe n'atwala n'endagamuntu ye yatwala ennaku z'omwezi z'okuzaala ng'agamba eri amusiraanya ayi Yesu Kristo omwana wa Katonda omulamu bamuwanike ku kitindiro kye kye yeezimbira. Ekyo nkisabidde omukazi ali ku kyoto kiro era nkinyweza n'omusaayi gwa Yesu Kristo omwana wa Katonda omulamu tegujjulukuka tewali ddogo erisobola okuloga omusaayi gwa Yesu Kristo omwana wa Katonda omulamu. Mukubala 23 agamba teri ddogo eri Isirayiri wadde obulaguzi eri Yakobo. Teri ddogo eri Yakobo wadde obulaguzi eri Isirayiri. Kinaayogerwa nti Mukama ng'akoze. Akaseera katuuse bayitewo bagambe obanga Molodekaayi kati yayambadde ebyambalo ng'ate Kamani eyali abimwambazza ali ku kitindiro kye Katonda ng'akoze. Bayibuli bwetyo bwegamba. Kinaayogerwa nti okitaddewo mama Lilian yakitaddewo kubala 23. Kinaayogerwa nti Katonda ng'akoze olaba ataasa eri n'amuwonya omusajja omulogo oyo n'amuwonya omukazi omulogo oyo asobola okuntaasa. Wabeerewo obujulizi nga buli kiriya. Bw'olaba omwana wa Katonda tomukwatako. Bw'olaba Molodekaayi ye mute. Bw'olaba omuweereza wa Mukama aw'ekimu ky'ekkumi aw'ekiweebwayo lekerawo okuloga ebyenfuna bye. Buli mumwa gwonna ogutambula nga gwonoona ayi Katonda wange ebigambo byennyini bye boogera babikungula emirundi 2 ku bulamu bwabwe. Essaala ya leero nakulabuliddewo ku makya paka evening tukaabirira Katonda ataasa abanafu. Tukaabirira Katonda ataasa Molodekaayi ne Eseza. Nze ng'omuntu nkaabirira Katonda ataasa Danyeri n'amugya mu bunya bw'empologoma. Obeera otya ne mukwano gwo ne bamukolako olukwe baagala kumusiba baagala mukyankalanya nga naawe osirisa omutunira bw'oti bw'oseka. Gamba ayi Mukama olukwe lwalimu lwennyini lwabaagwamu. Omutego gwantegedde gukwate ye emirundi 2. Mukama nkwebaza olw'ettuntu lya leero. Tetusabyeyo kintu kyonna kitali mu byawandiikibwa. Tetulina kikolimo kyonna kye tusumuludde olwaleero. Kye tusabye kiri kimu nga bwe wakola ku Kamani ng'awanisa akalabba awanisa ekitindiro ng'ayagalako Molodekaayi. Mukama bw'otyo bw'oba onkolera eri abo abannemeddeko okunsiraanya. Bw'otyo bw'oba okolera omukazi ono eri abamulemeddeko omusiraanya n'okumusuula. Bw'otyo bw'oba okolera omusajja ono eri abamulemeddeko okumusiraanya n'okumusuula. Tetukolimidde muntu yenna naye tusabye Katonda wa Danyeri eyaziba obuma bw'empologoma obuzibe. Ate abo abakikoledde emyaka n'emyaka nga baagala empologoma tuzirye Mukama kagubeere omugabo gwabwe ate gubawe nga mugabo gwa mirundi 2. N'ekisa kya Mukama waffe Yesu Kristo n'okwagala kwa Katonda n'okussa ekimu okw'Omwoyo Omutukuvu bibeere naawe nange ne famire zaffe n'abooluganda bonna emirembe gitaggwaawo. Amiina. Abooluganda akawungeezi ku ssaawa 12:30 paka ssaawa 1:30 tugenda kuba mu luzungu. Tugenda kwongera okusaba eddakiika ezisooka 3 tubeera tusaba. Tugenda kukaabirira Mukama kye bayita omukaabirira. Tumukaabirire tumugambe Mukama Kamani yaafuuse w'amaanyi nnyo kati ayagala tusaanyaawo. Waaviridde ewuwe nga n'akalabba akataddewo. Mukama ntaasa. Mukama akikole mu bulamu bwo, akikole mu bulamu bw'abakkiriza, akikole mu bulamu bw'abo bonna abasanyuka nga mpita mu mbeera embi ng'oyita mu mbeera embi. Akikole mu bulamu bw'abo bonna ababadde bakutegera emitego. Mukama aneegulumiza era baliwo obujulizi nga bw'agambye nti kinaayogerwa nti Mukama ng'akoze
kyogerwe mu mawanga gonna nti Mukama nga akoze ataasizza omukazi ono oba omusajja ono okuva mu mikono gy'abo abamukoze obubi emyaka gyonna. Mukama akumpeera omukisa. Tunawuliziganya akawungeezi. God bless you and have a good afternoon. Saatunyweza mu musaayi gwa Yesu.